emmundu tezisobola kutusirisa. Bino byabadde bigambo bya Bobi Wine bwetyo Nuupu ng'esazeeko tawuni y'Embaale, era nga munnange Museveni kye yakoze kwe kuyiwayo abampi n'abawanvu mu bikumi n'ebikumi, bano babadde mu thousands aba UPDF munnange bwe batyo nga beekaalisa buli wamu, nga buli woyita wa UPDF n'ebimotoka eby'amaanyi biri byennyini n'emizinga girwasa mayinja. Kakati munnange tuli Mbale City, era nga olunaku lwabadde lwa Monday, ennaku z'omwezi zaabadde 14, Mbale neewuuma. Era munnange ngo oggyeko abantu bannamungi w'omuntu eyagenza okubeera nga awuliriza ebigambo bya Bobi Wine ebya Revolution munnange, era Mbale City yafuuse military zone. Kugambye nti baayiye abampi n'abawanvu ebikumi n'ebikumi eby'abajaasi aba Uganda People's Defence Forces UPDF ne poliisi bonna nga munnange babagalidde emigemera wala, era nga bali well equipped, nga bwe bagerageranya n'omwana oba omusawo agenda okulongoosa omuntu, bano nga bo ate bali equipped nnyo, kuba wali badde ogamba nti omwana waali awo ali ku ssomero, alina wali yete Atlas waba nayo situdiyo eba ya kitundu ne Buganda teriiko. Kati wali badde ogamba nti omwana ku ssomero alina seeti, wali gavumenti emuwadde ruula, emuwadde buli kimu, naye nga ne deski kwatudde bwe bate batuddeeko 7 batudde wansi ku bibulooka. Omusawo agenda kulongoosa ne gloves talina, ne masiki talina, buli kimu talina. Kakati abasirikale bo nkugambye balina buli kimu, balina buli kimu, batuuni mpya, mundu mpya, pisto mpya, pisto batugamba zigula $25,000 buli emu, nga bali well equipped, gloves, engatto, ebimotoka, emizinga, byonna byolekedde Mbale mu kaseera ako. Era nga deployment jukira nti egenda na ssente ebaako embalirira. Kati embalirira eyo eyinza okuba nga ezimba obusomero awo at least nga 2, obusomero obwawo ogambe babukwata obusomero awo 2 abaana obwa gavumenti obuli yegeyege, at least babaako bwe batuuka. Kati budget bw'eti egenda kuki? Egenda ku magye. Kakati munnange ba police officers nga bemputegeezeza bonna babaddeyo nga bali deployed bulungi nnyo, nga Nuupu yeetegekera omukolo gwayo ogw'okumubulizinga era ogukakasa nti munnange omulimu ogw'okumamulako General Museveni 2026 gugenda mu maaso. Tetumanyi oba ab'Embale balina ku masannyalaze, naye aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze okukusa n'ebyamazzi, babirinda babikukuza ate n'okubinstallinga oba okubifiitingamu, okubikuteeramu. Ogwo mulimu bagukolera ddala solar za makulu nnyo, luuna amataala ga solar gano nga oleda oliteeka awo, obudde bwe bukya nga lyejjako, bwe buziba nga lyeteekako. Kale solar systems zonna bazirina, nakugamba balina pampu ez'amazzi naye nga zikozesa solar. Kati mmwe abagala okufukirira, abagala okulima mu budde obw'omusana nga muli eyo teri mazzi, naye nga kasita ugasima n'obeera ng'olina pampu yo oyagala okufukirira ennyaanya ng'ezo, omuntu omu yangamba nti bw'olima ennyaanya ye talima nnyaanya mu sizoni, alima ku musana n'afukirira era afuna ssente empitirivu nnyo. Alright munnange nga bwe nkutegeeza tuli Mbale munnange, omukolo guno gwakulembeddwamu Nuupu President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Kakati munnange ng'oggyeko security okubeera nti nno yabadde y'amaanyi nnyo era nga basuubira okuba nti abantu bagenda kubeera nga batya, nti osuubira okuba nti wagenda kubaawo kibooko oba okukyankalana. Bobi Wine yatuuse bulungi nnyo
mu tawuni y'Embaale era nga taliiko yadde kwegamba okutya kwonna era abantu nabo tebaatidde ebikumi n'ebikumi byabaddewo era nga bisingira ddala abasirikale abaabaddeyo. Kale bwe bati wali ku St Andrews Cathedral bwe baakuŋŋaanidde era enguudo zonna amagye gaazizibye, ebimotoka eby'amagye biri byewali baddolooza nti bitiisa abantu babimanyiira byonna nga munnange babipaakinze oba babisimbye ku streets, major streets mu Mbale City. Kati olwo kussa ne foot patrols nga batambula musululu moja bwe batyo bagenda balawuna buli wamu batambula. Ngwezo gamba babalidde ki katwewongo bagenda bawumpuguma. Kati bwe batyo munnange nga balawuna ekibuga buli wamu balowooza abantu bagenda kukola ki, bagenda kutya, naye abantu nga tebatya yadde. Abantu nga tebatya yadde. Yali ani? Yali Professor Gilbert Bukenya eyagamba nti Bobi Wine amulabamu ekintu kimu abalala kye batalina, tatya yadde n'okutya. Nawe katambike nalaba banka labe yinzo kubawo wano. Kano Kyagulanyi kano. Okalabamu eriiso. Ng'okakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi. Ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu. Okijja ku ki? Gwe senga ndeetaane mulu ne kubaawe sasaawo. Misinde gy'edduka. Sidda. Weekokera ddala mu gundi. Nekola wakakuba esasaawo neritakakwata. Enkya kayambala bikooti bino na bikufiira nekaddayo. Sirabangayo Muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato. Mumalirivu bw'atyo. Nga Kyagulanyi. Alina leadership. Naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook, buno bu social media. Bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera. Anyonjaga bwe nkulaba gwe atanyonjaga walyanga ki? Kati oli bwe yanyonjaga ginywe. What's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpenizo obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda. Anti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwe wayogeddeko obutuuza omwoyo. Obwavu obw'ekika ekyo si butuufu. Njagala butandike kweyogerako bwokka. Abantu bonna nga bakiraba era nga bakyogera lunye nti ono yabadde kaweefube wa gavumenti okulaba nga eremesa n'okutiisa bammemba ba NUP okuba nti tebakuba lukuŋŋaana. Naye munnange Bobi Wine ne ttiimu ye bwe batyo babadde bavumu nnyo yadde n'okutyamu oba n'okwesikamu yadde. Kakati munnange bwe batyo abawagizi bakuŋŋaanye mu bungi ddala era nga bayimba slogans, eŋŋombo n'ennyimba eziwaana era eziraga nti twagala nkyukakyuka. Bwe batyo ne flag za NUP nga ziri waggulu era nga bo bakitunuulira nga bagamba nti level kwe babadde bayiiridde abantu ba abasirikale engeri gye baabayiyeemu yabadde teyeetaagisa kuba kabadde kabonero ka kutya abazze okutiisa ate be babadde batya. Kwegamba bw'okitunulamu engeri gye bayiyeeyo amagye nga be bazze okutiisa tebatidde kyokka ate nga akabonero ako kuyiwa amagye ko kalaga kutya ku sayidi ey'abo abataddeyo amagye. Kakati munnange bo abanupu nga bagamba nti munnange ffe tuzze mu mirembe tituzze mu lutalo. Kati munnange Bobi Wine bw'atyo yawadde ka short speech yayogeddeko eri abantu mu bufunze bali ku cathedral era bw'atyo n'ategeeza namungi w'omuntu eyabadde azze okuwuliriza obubaka n'abagumya n'abagamba temutya era mubeere bagumu nnyo mulwanirire eddembe lyammwe. Tebasobola kutusirisa na mmundu. They can't silence us with guns. Tekisoboka. Abasirikale bawulira. Kama nkutte ekikino.
kiyuni kiki muganda wange kale munnange obubaka bwagenze mu maaso era tukyagendera ddala mu maaso tulabe lwaki nambeshet yabaddeyo n'ebirala era aba Hillside View Apartments we bali nnyo wali ku kasozi Jjanyi ku Ntebe Road bwegenda bugenzi wali ku kyaki ejjanyi kasootuke kajjansi Namulanda oba ekitendo osobola okukyamirawo Hillside View Apartments omuli buli kimu kye weetaaga okukozesa mwekiri teweetaaga kwetika kintu na kimu ate nga bbeeyi nungi mulimu ebisenge bisukka mu kimu amasannyalaze nakugaa tegavaako kwegali full time wifi nowemmindi akolaki nowemmindi asina kino kyansasanga nnyo nga nkyali muto nowemmindi akolaki asina kale bw'obanga ova wabiri wa ggwanga fu airport basobola okukulona ate transport wa bwereere Hillside View Apartments nkugambe ziri ku Ntebe Road munnange Bobi Wine amaze okubeera nga abategeeza nti you can't silence us with guns ate ayogera kugamba abatunuulidde bw'ati bw'abasaasira nga nabo bawuliriza bakutte effimbo omusirikale bamuwa emmundu ne bamuwa solido ne bamuwa n'ekibuuka eno ey'omuti ne bamuwa ne batuuni ne bamuwa ne pisto naye nze okwesanga ali awo naye ng'enjala ate emuluma naye nga yeetisse kiro eziwererako ddala ndowooza baggaana obbawo emmere basunguwale kakati munnange Bobi Wine mu bigambo bye yagambye nti eggwanga lino lyaffe si ly'abantu balondemu abali mu buyinza abatono ab'olubatu eggwanga lyaffe gavumenti tennaba kuvaayo kubeera nga etunnyonnyola lwaki yakulumuludde abasirikale ab'enkana bwe batyo obungi okubeera nga bonnange ebayiwa mu kibuga Mbaale gavumenti tennaba kubeera nga etunnyonnyola naye era ansa tuba tugimanyi fiya kale otiisa omuntu atatya ate ggwe n'obeera ng'ekikolwa ky'okoze okikoledde mu kutya kati awo kyovudde olaba nga ebiseera ebisinga obungi muyinza okulaba ekiyenje nga kigoba ki enkoko ekiyenje nga kikola ki nga kigoba enkoko muganda wange kubanga ate bwe kiba nti alina emmundu alina buli kimu ate yatidde ate atalina yadde ate tatidde ekyo nakyo kirala kakati munnange guno si gwe mundi ogusoose security okubeera nga bagiyiwa era nga bagezaako okulemesa Bobi Wine entambula ze n'okusaasaanya obubaka obw'enkyukakyuka mu bitundu ebibeera ddala mu Uganda activities eza opposition ebiseera ebisinga obungi ziremesebwa poliisi n'amagye kakati munnange Bobi Wine yakozesezza akaseera kano okubeera nga bw'atyo acriticizing gavumenti okukozesa obubi security forces bakozesa bubi amagye ne bagaleetera okubeera nga ate munnange gazannya byabufuzi gakontrolinga politics kakati bw'atyo n'akubiriza abavubuka okubeera nga babeera alert nnyo babeere nga tebeebaka tebabongoota era babeere organized buli kaseera nga bali organized ate nga ba mirembe awo nno we wali obuzibu muganda wange bagamba nti obugonvu bw'olujegere muganda wange ate bwe bugumu bwalwo awe wali obuzibu bano balusuubira okuba bagenda kubeera violent bano twawulira ku ggaali kulumba abaana eggaali era bagijjayo accordingly ate nga bagipimye maali bwe wali ku alien skin kakati munnange Bobi Wine bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti bano batidde nnyo kubanga bamanyi ekituufu nti ffe tuli b'amaanyi okusinga amasasi ekituufu kisinga essasi amaanyi the truth is stronger than bullets Bobi Wine bw'atyo nga abategeeza kakati munnange embeera yabaddewo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi ga 14 mwezi gwakuna yalagidde ddala nti political situation mu Uganda ekyalimu ebirumira bingi nnyo era nga we tutuuse wano wazibu nnyo nnyo nkugambye nti abasirikale nga bali ku streets wonna obubaka bwa NUP era still bwatuuse abantu bayiye abasirikale bangi nnyo abantu batye naye munnange abantu bazze okuwuliriza ate weewuunye abantu abamu bagenze n'okutegeera nti Bobi Wine agenze Embaale nga bamaze okubeera nga balaba ku mutimbagano nti babadde bayiye abampi n'abawanvu oba oli awo n'abamu tebanditegedde
anti bagamba akusinga kubisa gwokola ki gwokutte kakati olese mundu zonna wabula ate era still ziraga amaanyi g'omuntu nti kubanga embuyaga efuuwa akoze eki ayimiridde kakati nange teweerabira aba Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo okutunda ettaka okugula ettaka ekyali kondooliito era gwe munnange bw'oba oyagala okugobera ku kyapa oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba zonna bazirina oba ku maintenance balina abazimbi abalungi ennyo balina abakubi ba pulaani abalungi ennyo balina big tractor oba big grade bisobola okubeera nga bisenda ettaka gwe wayagadde wonna okubeera nga osenda kakati nkugambe tukyaliyo nnyo embaale kuba twagala okumanya biki ddala ebyabaddeyo munnange Bobi Wine obubaka bwabadde bwa revolution walina okubaawo enkyukakyuka tulina okugenda mpola bwe tutyo era okukakkana munnange abantu balina okubeera nga bafuna obubaka babufune ate nga baabufuna mwalaba wano first phase Bobi Wine ng'atambula n'ategeeza abantu bannange enkya sijja kuvaawo neefuuka Bobi Wine owaaliirwo enkya naawe gamba munno buli omu mutegeeze mulinde spark kakati abasajja bakyalina spark ekyali awo bakyalinda gaali bikyali awo ebintu bigenda abantu bagenda bafuna obuvunaanyizibwa bagenda bafuuka abantu abalumirirwa eggwanga lyabwe era bagenda bategeera lwaki bannayuganda omanyi n'ekyo nakyo kizibu kiri awo osanga omuntu baga oba bagwira batuwamba naye kati munnange abantu bagenda bakitegeera ate omugigi omuto ogwo gwe bagamba nti kubeerako baana bato muganda wange mu myaka gino 5 njagala okubuulira nti guli ogwaliwo ogwayita guno omugigi guno oguyingiddewo kati baweze emyaka 18 nabo bangi nnyo kati munnange nga bwe nkutegeezezza nti eno yabadde meeting era nga ya National Unity Platform nga mwe mwabadde abakulembeze okuva mu districts 40 okwetooloola Busoga, Bugisu, Teso, Bukedi, Sebeyi, Sub-regions era Bobi Wine bw'atyo yasobodde okubeera nga munnange akubiriza ba organizers bonna ba local organizers okubeera nga munnange struggle bagitwala butereevu eri abantu mubabuulire nga bw'olaba kati kiti bwakola abamu ne bamujerega bakwadde akamotoka ne kakwogeza akamotoka bali mpenkoni teziboogeza tezituttisa olwokuba baagala mpenkoni baagala okukola ziddiiru zisituttisa kakati babeera bamuwadde akamotoka naawe saba bakuwe naawe kasabe bakakuwe kakati omuntu bwajja n'ayogerako abantu baagala abantu basirike busirisi naddala abasiraamu bandisappointinga nnyo osanga gasajja lisaka liri omulivu gwali gwonna nogamba yiire balino bulina nnakombo yiiya nogakayira balino abaana bajja ddikuba n'ennako zaalyo ng'agamba nye ndaba okulaba akavukako mu layini yatonda obusiraamu osoboka ogobe omuntu mbu mu layini yeswala gwe busiraamu olinako kakwate ki leke nammwe muveeyo tulina okuyita buli wamu yes tulina okuyita buli wamu okulaba nga eggwanga likola ki linunulwa oba si kyekyo tujja baleka mizikiti mwesaazi tusobola okusaalira wonna waliwo mu kisaawe oba mu kibangirizi kyonna naffe nitukola eswala ezaffe nammwe ne musigala eno ne muwaana NRM zammwe kakati Bobi Wine bw'atyo yagambye nti mukunge mobilize organize mukunge ate mutegeke era mukuyege era Bobi Wine bw'atyo nga agezaako okubeera nga ategeeza tiimu regional teams azitegeeza obukulu bw'ensonga okubeera nga zirina okubeera nga munnange zisaasaana obuvanjuba obw'eggwanga Eastern Region okusobola okubeera nga bazuukusa abantu endowooza zaabwe mu by'obufuzi
abantu babitwalenga ensonga ey'omuzinzi ennyo ku gurawundi. Omuntu yenna gwe bw'obeera munnansi n'obeera nga toyagala kumanya ngeri gy'ofugwamu gy'okulemberwamu kintu kibi nnyo. Ate olina okukakasa nti omuntu atukulembera ddala asaanidde, so si nti alina ebigendererwa bye. Ye alina ababe be yaleeta, baasuubira n'okuleeta jjuze wano e Uganda. Mwe temukimanyi, mukanya kulaba balaalo mu Northern Uganda mwebuuza baavaawa. Ebyo temuli awo muti. Kakati Bobi Wine yagambye nti ono si just politics oba wa bulijjo. Si politics, byabufuzi bino ebya bulijjo. Eno nkyukakyuka, eno revolution. Bobi Wine bw'ati munnange byabadde ategeeza abantu ababadde bakuŋŋaanye ku lunaku lwa Monday ennaku zombi 14 wali mu Mbale City. Yagambye nti tuli mu kufeesinga regime nga kyekulembeza kututiisatiisa kyekulembeza, naye munnange ffe tuganye okubeera nga tubackinga down, tuganye okuva ku mugendo. Ffe munnange ekitufuga oba ekituvuga yesuubi, era tujja kutuukayo. Bubaka bwa Bobi Wine. Pressure zijja kubatta muganda wange, era ekirungi omusawo waali wano ku Uganda atulaagi. Pressure bwe kukuba tewali nsonga, sitwawulamu wano ku bujjanjabi, kuba twagala buli omu nga mulamu. Si bya bufuzi, oba oli waaki jangu omusawo ajja kukujjanjaba. Bw'oba oli olwadde ebirwadde, tirukulaba ebirwadde abakulu abakungu, naye ng'ate omunnange ababadde babajjanjaba babakijjanja bukijjanya. Kale tebeeza omuntu akimanyi twali wasobola okujjanjaba kansa, naye okuvayo neyeerangirira bajja kumukijjanya, kyokka ati nabo kansa abaluma. Okitegeera mufo ky'okubeera nti bateeka mu bantu baffe ssente webali jjanjaba kansa n'obulwadde bwammwe. Kakati obulwadde bwaffe si bulwadde bwammwe. Muyinza okugamba Uganda lwaki kyogamba bwe tebusobola kukwata. Osanga bona ebisobola okunkwata, oyinza okunywa kyayi nga mwevuli. Kakati munnange omusawo waali enamba zange zibeera waawe, emyesambya 15 n'ensembya 73 gwalina ebirwadde. Abantu bajjanjabiddwa. Abantu bakoze eki? Bajjanjabiddwa. Abaagala okuva ku mwenge, by the way, naye omwenge kizibu eri abantu, eddagala weeriri. Kakati munnange bwe tutyo munnange nga embeera ey'okutulugunya abantu egenda mu maaso, naddala ab'oludda oluvuganya. Bobi Wine naye munnange ayongedde okufunga ekyonga, era ayongedde okubeera nga akakata ku gurawundi. Ku gurawundi. Kubanga yagambye nti tumanyi risiki eri mu bino, era nga ba organizers bonna okuva Etteeso naye walala yonna, naye bagamba nti kino kisukka ku kutya. Abantu baffe babonaabona, era tukooye obulimba. Omulundi guno mwenna musituke, mwenna mukole eki? Musituke. Kale eno political phase Bobi Wine gy'asitudde mu buvanjuba bw'eggwanga munnange, newankubadde nga waliwo restrictions ku public gatherings, naye njagala okubuulira security newewa emonitoringa buli wamu, neweeta zi drone mu bbanga, helicopter ne ziba nga zirawuna buli wamu. Abantu bo bagamba ezo muzigula ku ssente zaffe zammwe wa musolo, ate si byammwe, era strategy plan erabika munnange eri ku buvumu wamu n'okubeera nga teba centralizing mobilization erina kubeera decentralized. Iyo isaasaane baleme kubeera nga kiri awo bwe watyo wamu. Buli muntu yenna alina okuba nga asaasaanya obubaka Bobi Wine yakyogera, decentralized mobilization, era nga munnange people power, our power. Kakati munnange Nambeshe kigambibwa nti yabaddeyo deputy
president wa NOP wa Eastern Region teyabaddeyo, naye waliwo yagambye nti yabadde wabweru wa ggwanga, tiyabadde wabweru wa ggwanga, teyabaddemu. Naye ate ng'era emabegako eyo jjukira nti twagafunako nti alabika NRM mperereza kubeera ng'emuzzaayo, kubanga yajja n'agamba nti no abufe bwamuwa butono nnyo mu palamenti, opposition chief whip, biki, deputy president butono nnyo, baali bamuwa kya leader of opposition obuuli awo. Naye n'amaani abyegaana n'agamba nti ye tabyogerangako. Naye Bobi Wine bw'atyo yagambye nti munnange revolution gwe bw'oba olinda nti egenda kuteekebwa ku TV nti bannange tutuno tebajja, naye etegekebwa, erina kuba nga etegekebwa butegekebwa, erina kuba nga ekoze eki, etegekeddwa butegekebwa. Bobi Wine bw'atyo bwe yategeezezza. Kale nga bwe nkutegeezezza nti bino byonna byabaddewo, era Bobi Wine ng'awerekeddwako Secretary General David Lewis Rubongoya ne Party Deputy Spokesperson Alex Waiso Mufumbiro n'abalala abakulembeze, era nga bwe batyo basobodde okubeera nga basisinkana abakulembeze ba party members mu Bugisu Region, era nga kino kyalaze munnange obukakafu ne confidence nti Bobi Wine ne NOP okutwaliza awamu n'abantu bonna, people power go together, bonna bwe batyo basitudde bagamba nti kuguno omulundi nga ne 2026 omuzingiddemu tewali kigenda kubeera nga kiremesa. Kankomaawo muganda wange gwampuliriza, ate tusinkane mu mboozi zaffe ezijja wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume. Webale nnyo.